londa kujja kubeerawo naye byakoze kyonna kyakoze you know his scores because ate bisobola okufa mu dakiika emu eggwanga ebyobufuzi byalo biribanga bifu tosaganga n'ebyobufuzi kubanga policies ziva mu bana byabufuzi ne zikkirira mu organizes ez'enjawulo okitegedde kakati ye yawamba as is now the chief politician muna byabufuzi of that country is military kati azanya military politics sanya president omulamba tambula pistols zimweto endala eryoga nti waliwo abamukuuma ye azirina azetimbi yenna yetimbye muvubuka gomaje kitegeze okukwata amadalaka ku myaka 32 sebo 34 tuyinza butajooga and the man is tough kati atereza kino nakiri kati government modules teziba na accountability for some good time teziba na accountability okumala ekiseera ekigere naye bajja mukuba bakimusuuza ekyo sebo tekiri sustainable ayina okuta ensonga z'ebyobufuzi zitambule right kale nkwaniza ku mukutu gwaffe gwa SML News Yugi nga bwe tusinzira okuweereza no mu ggwanga lyaffe lya Uganda tuli mu kibuga Kampala mu katundu ke bayita Ntinda yalukujukiza ndi mu kifo kino tutendekerawo bannaffe abaagala bu courses obutonotono mu photography, videography, public speaking, mentorship, internship training bwe wenna ali ku university oba ayina wonna w'osomera bw'oba onyifu bya intern nga bakumye internship please yangu tulina internship opportunities bwe tukutendekera ebintu bingi oyagala kuyiga kusoma mawulire ku radio ku TV oyagala kuyiga gawandiika oyagala kuyiga TV presentation mu bbanga ettono tutuukirire ku namba z'essimu ezo zolaba ziri ku screen era osobola n'okujja wano okunkyalira ne twogeramu beerawo obudde obusinga obungi ku mentorship consultations bwe bityo kasita obanga kyagala okukola kiri mu kisaawe ky'ebyamawulire ekyo mukama yansaasira n'abatanjagala bamanyi nti ekyo nkimanyi ojja ne twogeramu mpola mpola ne twongera okuzimba njagala beetondera olw'ebyo byonna biba tebigenze bulungi oluusi sabbiiti ewedde mwalina okutekwemulugunya okw'amaanyi ku bifaananyi ku vidiyo ekituufu kiri nalina omuyizi kuba mubeetendeka yali ankakasiza nti kati papa ekintu nkiyize naye ng'akyabulamu kale netugeza nga trial naye nenfuna ekituufu waali olwaleero era waali mujja kumbuulira ddala leero kyakoze ekituufu kakasiza nti ayize otusaasira obagezesezaako ati why do you do test trials for me no abaana baffe yankakasa ne max ne bamwanga kimaliriza n'endooza waliwo katina akamulema mu settings kale kwaniza ku olwaleero nze Simon Muyanga Lutaaya omugenyi waffe General Moses Bigirwa simubuusabuusa kuwa general bwe kasita omu ku bakungu mu UPDF yanga nti we have civilian generals so tubalina nga tali mu magye tali mu uniform naye nga talina amagezi agayinza obbayamba mu lutalo tactical mumuyita civilian general ne mulekaawo waali naye nanga nti ekikulu civilian general tayituutubya nnyo kitiibwa kye in fact ye takyeyita naye ffe bannamagye abamanyi amagezi ge nti huyo general civilian kabisa lakini yeiko general sasa ng'akitegeera bulungi kale Bigirwa ekyenjawulo kyokka nti kigamba akisoosowaza akisafuwaza akitukuba kwegamba asinga ne bajjeno bannannyini bitiibwa ebyo okukitukuba but that's okay he is a civilian general sanyusa okulaba naye nsanyusa okusanga naye si kituufu sebo nti nkibakuba weneeyanjula omulundi ogumu nti nze General Bigirwa Moses wakitukuba kiri ne ku namba ze ez'essimu kyekiri saved General Moses Bigirwa yes kitukuba everywhere mbasijanjawaza nnyo mbasijanjawaza oli bw'atakikuyita owuliramu akantu mujjukiza bw'onyanjula of course n'otakijjaayo era nkimanya nti olina olutalo lw'olwana
ate lutalo Rwanda. noze ekijeyo kati siina lutalo lwonna Okiwulira. wadde abantu balowooza nti bwe tuli bwetyo. Otherwise, how have you been? We are pushing obulamu we buli Katonda tumwebaza kyabutuwadde. Ekirungi Kampala omuyiseemu bagamba ateredde ayerudde. Kampala talina byateredde. Kampala kibayita ekitundu kyonna okutereera ng'olinamu essente mu mpale. Obanga tolina ssente toyogeranga bwe bintu byateredde. Tokkirizibwa kati oba oyogera biki kujjawo nga tolina magezi. Kati nze mba siinamu ssente ate nonga ebintu byateredde. Kampala yateredde si bintu specific. Ekibuga kyateredde kitangadde kiyitikamu balese n'obuuma obukyera kati nze ne kiba kyewange nezi zaakaveera ewaka. bwotyo bwekitunuulira kati endowooza eyo ebadderemeza abatembeeyi okuva mu Kampala anti yeeyo olowooza ku kye baddaneyo nakyo. Anti kakati Simon kankubuulire oba naakakyogera emirundi emeka oba munaakitegeera ddi bannayuganda kasitaabanga General Museveni akyali ku ntebe woba olina obusobozi obusigala wooli lwana obeerewo okujjako nga bakusinziza amaanyi naye bwana mukulu waba akyali waggulu ku Herem bw'ati kati nze no wansi mba nvaayo kuki kuba presidential office yange yeeno nange wano. No, Museveni toyagala mwagale. Si butamwagala. About the city. No. Okay. Abatembeeyi babajje ku enguudo kwa tusobola kutambulira ng'otyo kunyaga kakasimuko. Now you can walk freely. Ate kati kuwalkinga ki nze sinabona kugenda era mbadde sigendayo. Gwe itona bakulinnyayo obirabira ku TV. Is that your area of jurisdiction? No. Sijje nkolera. Waliyo ababadde bakolerayo. Babagobye. Era n'abasuubulayo weebali badde tebacomplaininga. Kati oyinza ogendayo ng'opaakinze nnyo oli mu kibuga osaaliisa. Ewuwa. Oyinza okukirayo ng'ogeze kunywa caayi? Nze nedda. Nange nedda. Okiwulidde? N'omulala. Kati wabaddeyo abalina okubeerayo. Abanywayo caayi. Era nga tebacomplaininga ku eyo business ezigenda mu maaso. But ebyobufuzi bye byakubyawo. Bigiro omanyi Kampala wabadde atuuse. Ate atuuse. Itayo n'osanga ku lubalaza ku veranda ng'abakyano bannaalongo babeereddene ab'obukyayi abacapati bali okwo. Balina ba client. Demand is there. The demand is available. Goyizo omugamba nti mpa caayi oyo maama nywe. Nawe olina w'omunywa. Okiwulidde? Era wano mu Kampala tubadde tugamba ng'oli bw'akubira essimu kati nze omuntu tasobola kunkubira essimu n'ansuubira okubeera wansi mu downtown. Nowe. Oliwa. Kubanga nze mbeera uptown. Wadde nga ndi common man. Weekubendo common man. Wadde nga ndi common man. Naye ba common man baffe ababadde wansi eyo. Okiwulidde? Tewaliwo abadde complaininga nti ayisibwa bubi nnyo nga gye bali. Kuba Land Cruiser teziparkingayo. Ebaddeyo population yaayo. Abanywa caayi ku mbalaza. Weebale nnyo. Caayi wa 3 ne Juni. Weebale nnyo. Nga weebali bwe bati. Oyo omukyala n'addayo n'emitwalo gye 2,300 olunaku. Ezo sente mpitirivu nnyo. Ku muntu abadde operating mu informal sector eyo. Twandibaleseeyo. Olinga atakanye na kyako. Yes. No, there was no breathing space. That was the presidential office of those people. Flasika 3. Gwe manya nti SFC eriawo Bank of Uganda. Okiwulidde? Bwabeeraawo. Byonna border to border baabiraba nkoma wano. Namaliriza akawungeezi nga mu 3-4-5 byadde akolaawo. Alina emitwalo 20,000 yezi. SFC ebadde toninyira mu bintu sebo semberayo okwo. Era nga parameters weeziri. Ka security tolinnyayo. Weebale nnyo obulamu ne butambula. Kati nze ayagala okutambula mu kibuga. Oyagala okutambula otya? Genda otambulire gy'otambulira. Va uptown nja kuserengetako
kulaba kibuga era obadde osobola ogendayo naye ngoma bwe tutamba anti kati tukumuntu wali ogenzeko e Lagos Nigeria sinagenda tosobola tambula era bwe kye baakola kwe kugenda Abuja administratively ne bagaba ba common man katubakole ki tubalekere ekintu kya bakole ne bayingira Abuja administratively Dar es Salaam bamuta ne bajja Arusha so mu ndowoozayo Kampala yabadde tasobola kutereezebwa twandimulekedde abo bajja mu Uganda njagala okugumiza statement yange mugitegeere bulungi okuva constitution bwe yakyusibwa ne mugibwamu ebisanja neddamu nekyusibwa negibwamu emyaka okay tewaliwo akirizibwa kujja munne wajja lwendo lw'amazzi kubanga ekyo kiba kitegere kyova olaba kyakkirira eno wansi mufuti mulamba ekisale kye ne kiggwako naga tugikyuse sina gyendaga that is his presidential office awo state house ye eriawo buli kimu kiri awo abaliza bw'omugjawo oba omugobye oba omusebuzi tebagenda kusoma naye nga morale kano munaddiini okukkiriza okubeerawo n'ekigambo ekimu bwe kiti nti awalira okuva mu ntebe religious leader but here religious leader abantu bamala kwegugunga nalyoka afuluma twali tukyali awo ne tuyingira Church of Uganda engumi wajja yavuze katwe byebikunyumira lwaki tujogera kutugirekekwa no I'm giving you authorities okubacking up my argument okay ekikonde kyavuze ate tewakirabinga amagandula geevuuba ekyasinga okwosanyusa oli gandi mu balonzi n'abasiraamu baali bayinza ku kanisa oli yaleeta abalonzi nga mulimu ba Yasini ayagala kusigala mu ntebe okiwulidde kakati bw'omutembeyi toyinza kugamba mbu omututte mbuye abadde akola ki juzi mwali musaba buyinza had you come to power you'd continue with that disorder in Kampala anti kakati buba kukyuka tuba bukwata twali badde ne moral authority because we are the example ebintu bikyuse bannange tutereeza bintu naye kakati we have one regime buli muntu anyweze waali kibula mubaka wa parliament atundire ku nguudo yes omutembe yatembeeye abali mu maduuka baga nti omutembe yatulemesa okukola ayina factory omutembeyi tayina agula kubawo oluseera bebaani beba bali mu maduuka n'abitwala ye n'ayongerako 10 yes n'abyetoolooza ate taguza musuubuzi those are wholesales those big shops taguza musuubuzi omusuubuzi ayingira dduuka tagula ku street aguza omwomu n'atambula ati naye ayingira edduuka n'agula ebyo abadde talina nawaayita ate atya nga bano bennyini bamulagira n'omulagirira yes ayagala okugula ayagala okugula ku sikeere ennene era ogenda okulaba nga buloka avudde ku mudaala amututte ku dduuka yajja amuguliza bwe batukola kibayita okuyiriba kakiyiribe so tokkanya na Kampala kyeyakoze KCC ekyekola ekyokujja abantu tekiriyo okujja abantu in my opinion olitulako ddi ku lubalaza lw'ekibuga kyo ate kikitya n'onyumirwa kiri kitya lubalaza lutya olina obudde obubeerawo mukatingeze mu kibuga kujooga teweetaaga lubalaza ebifo by'okujogeramu lwebiri eri bakolerayo ssente webamala ozikola ne bajja uptown ne tunywa caayi ku Cafe Javas so ekifo nti olirira nti ndi mutoninnyira toninyira mu kantu kange awandi badde oluguudo bataddewo mini price ndi ku mini price naye okola ki era ze bwe nkubira n'ongamba ndi ku mini price manya nti nja kuwamu another 2 hours okuvaayo that inconvenience ate inconvenience kati kye bajjeewo kati bwonkira nga ndi ku mini price instead of 2 hours
ompe eddakiika 2 mba nkutuuse. oba omaze okusuubula byoyagala. I think this is not about abasuubuze. Kubanga nze mbadde nzikirirangayo mu campaign ogenda ogula t-shirt za campaign era ng'olina wooyita. Nze siremererwangako kugenda downtown. In fact ekibadde kintawaanya okugendayo kibadde kimu nti a lot of people abanstopinga bigirwa abayomba abawagira waliwo nagendayo mulimu n'abavuma mubamu gosanga nga mukambwe watulyamu olukwe oyo nga naye ali awo n'omuganda naye muganda wange ensonga yali bweti ne bweti gwe osobola ogigumira onyonyera ku street yo kati kyekibadde kinemesa ng'ogendayo. That is the inconvenience you're talking about. Human trafficking. I am interacting with the people not in bad faith. Era nze nenkola ki waliwo nze nga ngendayo eyo nenkomawo n'emitwalo 2 Ijaji. ng'omuntu akuwadde omutwalo oli n'akuwa 2 musajja gwe nkugoberera nnyo ye nga ndyose nenkulaba olwali genda oli ekyemisana n'akuwa 2 abo abasuubuzi ozitwala. Why not? It is a blessing. No, you leave the boy. Muzeyi neyanza naye sagala kulemesa baana mata. Amateeka gensi tigatambula bwegatyo. You take the money. Even Donald Trump can receive a gift from a poor person. Because chochi kirala. Oli aba afunye okubikulirwa okuvuddewa ewa Mwenyezi Mungu. Buli ayitawo gwamuwa sente. Awadde bigirwa. But you are aware of. Why do you say? Where? But aware of. Where? People find me the same way. Nebampa sente. Please receive the money with hesitation. Ngolaba akuwadde olowooza nti kyeyejjeeku. Anti kati oba tozaagala kati naye zitwalira asingawo kwoyo okubeera obubi. Olaba oba okugaba si kwangu. Okugaba si kwangu. So you don't agree with the reorganization of Kampala? You think we would have just built another city? Okujjayo abantu tekiriyo politics. Nze ndi wa byabufuzi maani. Tekiriyo. Era jaji yatukubye omupiira. Naye omupiira yagutukubye nga guva kufe bennyini. Abantu beyo wansi babugumirira ne bakyamuukirira bagaba balonda manvuuli. Bakubya akalulu awo biki okakana yajja ne manifesto egamba nti ndingabo yammwe bakamukubya agudde eri. N'okucelebratinga ne bacelebratinga. Abatanafuna na result size bwe yafunyeeyo nga nawe abawadde notice mutoke nje. Ekituufu lwekwaga abakubaawo okusiitana singa yabadde alemesa abantu abo ku nguudo. Okusiitana kwali baddewo. Ate kati ekibuga bantu kiringa tugamba nti wafiiriddwa ng'emmotoka zisinga abakungubazi obungi tebiriiyo. Olumbe lwala abantu oba balidde oba tebalidde abantu bamuziise. Kale tugenda mu details ezo mmere teyamaze biki omusajja omugaga n'alema okugabula abantu naye omufa bayingidde ettaka yagendedde mu kitiibwa kye okiwulidde. So I dissociate myself with the eviction of vendors. Ekyo ngubuulira amazima. Kubanga nkirabye kati Simon, let me tell you one thing. Tonaba kulaba ba permanent secretaries bawalira kufuluma office. Balaba. Manji baganye. Waliwo ne deputy chief justice yali akyusa emyaka. Webale nnyo. Ng'agamba tukulaba sebo. Yali agakukyusa myaka asigalemu. Alemeremu. Deputy chief justice. Alidinga constitutional court, alidinga court of appeal. Akola ebyo. Kakati nga venda ng'omugamba nti ye aveewo. Ugenda yo di Simon. Katogepe. Abantu bayo we bali. Zintambuza taxi. Ate ogirinyira ku Kampala. Omanyi nga badi sobola kutambuza taxi, manya kutambuza boda, bwe mba ngendayo
manya kutambuza bigere bwata boda entira ddala ku mega supermarket nenyira mwingizi park. You can't move now. The freedom to freely move in your city. Moving what? Kati oyinza ogendayo ng'omulambuzi mukangendeko ku street ye. Obwo obudde bukyabwini. Sibulina. Ngenda kuzeji. Kati nze bukyanga baba evicting simanyi kiriyo. Because mbadde sinafuna budde bukola ki? Bugendayo. Teweetaagayo. Neetaagayo ye wali abantu baffe. Nembadde mbakolera poliisi eno waggulu. Kwa poliisi ate bazikolera eno waggulu. Inside out ne General Moses Bigirwa. Anyway, ekibuga kibadde kutereezebwa. Ekibuga kino Uganda simulabe ekibuga kijama ka Kampala. Nebo obuyisi ku mwala ng'okulaba osanga ebintu ebiwagamidde ebiri mu mwala. Kati badooza nti abantu ababeera ku nguudo be basuulasuula buli wamu everything ne ba blocking kati juza amataba wagalaba. Kampala wali yatiizize nti bataddeyo lyato wetaaga lyato okuyitawo. Why? Because the drainage system is blocked. Who blocks this? By who? By people? Ababuveera. Abatunda omunaanansi The drainage system is blocked by state administrators. Abakola policies enfu. Brother. Yes. Abantu bana basula bakola shadow work. Gwokimanyi ng'abaana eyo abanuuse bwanywa ka Uganda walajja akaveera asula busuuzi. Tebeesobola. Abantu beeyo okubeerayo mu downtown tekizitegeeza bukyafu bwa kibuga. It is very possible to control them and regulate them. No. Wadde nga kibalibwa nabo benyibeeredde okwefuka. They are failed. Nedda ssebo. Ekyo kya bulimba. Obunafu bw'abadiminisitreeta b'ekibuga tobuteeka ku bungi bw'abantu abali awantu. It is very possible to control them. Kati abo abantu be bazimba omwalo omufu. Abantu abo be bazimba ku mwala gwe nakivubo kyano ne guziba outlet zonna oguviirako flooding ennene bwetyo. Wananchi be baguzimba? The answer is no. Si be baguzimba abasibi b'amataayi mu offices beebo. Nabadde ndaba mwanyinaffe executive director Bozeki mwanyinaffe ng'ayogera ddala oluzungu lwaffe olw'ebusogga lwennyini. Yanyumidde nnyo nga inspectinga ki infrastructure mu kibuga. N'atuuka ku luguudo bamulaze oluguudo nga lulinga kapeti eno nga terutegeerekeka ate luyonjo nga tategeera nga waliwo oluguudo n'abuuza inginiya we, you are my blue boy in the office, tell me, is this work okay? Okusika kwegamba obutali nalabye obuli bw'enguzi obwabadde wali gwe babuuziza yali ay'akasente mu bali ba contractor takkirize taagaane boosi we yali mubuuza ebituli abiraba luno oluguudo lulukomissioninge lwaki lulina ebituli bwebiti ng'ate munaatera okulutuwa oluzungu ne lubeeraawo olulitekirika olw'amaanyi ennyo naye nga byabubbi nga byabubbi. Ye mwanyinaffe yagukoze ogugwe yagukoze naye mukambwe eri corruption eri bode oba leach etambuza corruption bwetere mu controlling ejja mu bemjewo waba yagala kubeera hands on. No, how does it beat the person doing the right thing? Yakola ekituufu kati alambula enguudo akakase lwe bayita oluguudo gwe bayita omwala ekyo kikubya nti bajjamu ekyo kikubya taata Bigirwa ensi yaffe wagivaamu ate kakati kubanga tufudde abasiru tukyali wano nti buli akola ekirungi. Tukyali wano ku muzindaalo Simon oyo mwanyinaffe Bozeki alina public support. The public is agreeing with her. Ojja muwulira ng'akuba enduulu ayinza sibira kufa ab'omuzindaalo wano mu kulya tatufaako era nze sisiikanangako naye. Bozeki namusinkana twali tudda waye. I have met her once ne mubuuzaako
Etwali ku kampeni ya president Erubaga. President yazo okusaba akalulu. Namusanga ne mubuuzaako incidentally Mwanyinaffe. Mwanyinaffe. The deputy Muganda waffe. Alice Benon Kigenyi, the deputy, is well known to me. I say well known to me because yabadde oyo namusanga ke Busoga ku mukolo gumu ne mubuuzaako. Ye musiwe emikolo, you know, it's a very good MC of emikolo egisinga Busoga ey'ekitiibwa. Benon yalira Kigundi yali oyo Benon Kigenyi. Mukwaya, the some guy called Mukwaya. Mukwaya bamuwajja nejja downtown. Naye minene Benon Kigenyi ne Naluwairo, David Naluwairo. Yes. Kigenyi, they are all Kigenyis. N'oli omwogezi wa Kyabazinga munamawulire munno. Kifubanga. Oh, you never more downtown. I'm talking about corporate functions e Busoga emikolo emibba. Kalube lumbe luba lw'ekitiibwa. Omwagana beya oyo nani tabayo ino yali kujja ifu eno weka mulimu ino kifubangabo ninze bampaako awe giri gati yawo eminene giri kwesente tibamba kuba ebyo negiba kwesente base banene kituufu Faith Monda ne yampanga emibba all functions egikolebwa Faith Monda retired Lady Justice Faith Monda and is a go MC at that level because you're corporate. But we are saying by your company dinda nga guli kuba his lordship berere ba batema bakiri yabuire ba actually ni Chief Justice yaguli ko omukolo was the MC. Sambo now aiba nabandi bano tibambo now abo oli kutya so Kigenyi now so Mwanyinaffe namusinkana ku NBS nali nfuluma ndoza ali ava kusanyuka nga nze nva ku NBS ne tiyampa nnyo budde etabugaba nnyo she's not tayogera nnyo era nange she's not political at all nange saabo muwa I actually believe kijjamu yamba okukola ekyo kikubya ati watu ina baala you are threatening this I am telling you I know this system how it works. Ekyo kijja mukubye bajja mutegula lumunga agobugwi wansi tewaliwo full back position. Ayina okola ba alai abawalala abaki abakuba kerere no government ya kerere si ya possibility ye wa mirimu. I think Buzeki is the first executive director ajidde ddala ku merit nga yatula interview n'aziyita mbuza ati bwe tukuwa ekibuga ogenda kukola ki. Musisi was a political solicitation yakola but was politically solicited and so was Kisaka. Kisaka naye yali Mwanyinaffe naye Kisaka baali bamanyiko mu byobufuzi abaddeko mu office of prime minister so there was a political lining on her. She was actually a Musevenist. Bangambo yali wa Haji Kigonge eyo yali asinga otambuliza ye yayitira era yamubana ufulumya atawulira bintu bi ginafuna oluvannyuma awo wafuna mafu kitezi ya mukuba ati kakati siz Kampala kitezi ya mukuba kitezi was a tragedy. It was emusanga yakafu. It was a disaster. It was a disaster. No one prepares for a disaster. But she was blamed on her. Of course, the system blamed Kisaka for that disaster. Abamuleta yalita bategeera Kisaka olubu orders bwatateeka mu ngola eyo nalowooza nti oba taata we yalwana eruweero oba ebitabo byembuzi qualified academically bikola. She was very qualified. Eno government yakiyeekera. She was very qualified. Straight to the job. Okitegedde. Naye kati Mwanyinaffe ono yeetaaga okubuulira ategeere ebimu. Nze emirimu gye sofa gyagadde. Anti this wontabulira. Mu infrastructure eno kirisikanya naye. Ate si yalina obuyinza era amaanyi agabajjayo erisigage. Talina busobozi obwo. Gavuidde ddala waggulu.
Luziki yajiaba ekikwekweto ekiriwo kyakudicongestinga kibuga city center kyawanvuye paka ggwanga lyonna oza kiri Kampala abawulidde Jinja Mbale yonna amaziga gakaaba Mbale bantu bali mu kaaba. The logic behind it is political. Ba jobless ba tumutwala tukoye government eno bonna be babeera mu business yo asero yakubye nya bebabeera mu business yo bana basobola okwocha ebipiira kwetulisizaako babajje mu kibuga kati abo operation ey'okubajja mu city centers nti singa wabaawo embeera yonna kati omanyi gira obuzibu olina era ogenda kuwozikanga ekyo kitunusa wajjajja nijjajja ebyekampala tabimanyi. Who deploys the military? The commander in chief. So what are you talking about? Cases in enforcement. Bana ba bulijjo bokubagana nabo n'ebikonde. Babadde bajja kaaba. Ne babawa military to reinforce. That's the English word. To reinforce. Okubongerako just to help. Who deploys the military? The commander. Kati nanyi operation mutegedde. Okitegedde? Abayaye bajje mu kibuga badde bali tuna bahandolingira eyo. Naye bitabukanga bali mu kibuga wakati. Bocha mangu ebipiira. Museveni mukwano gwabwe. Omanyi sente ziyakateeka mu ghetto. He's been giving them money. Kati owa ghetto omulaba. Wadaba wase. Omuwaka kadde wano. N'omwambaza t-shirt ya yero. Agenda okukirira amadaala wali nga ataddemu myufu. Oyo wa ghetto. No, leero basikiize. Do you know the model nti Museveni gy'akozesezza ne Kisaka yagikozesa 7 Hills n'eddamulira kikozesezza abaggeto bawe ssente babeeko n'ebye bakola babeere bize. Bwe babeera bize tebanuusa. Be baba badde wali downtown beyagobyeyo ate olowooza baani abakolerayo. Era ojja kusanga abayaye nga bali awo basatu balina entuumo y'engoye. Kasanvu abakyala, kasanvu abakyala. Okimanyi? Gye mirimu nagikolako mwenasookera. Vaayo. Kanaawe. Zompita wakusaaga. Omanye bano abakola mu butale abalinnya ku loole waggulu. Abagenda igwaya. Okitegedde? Bagenda bawe mulaabo. Balinga b'amasannyalaze. Kasuka ebigambo. Gye twava ffe. Kibula basiri wa bulijjo. No, you want polish. Now I know why you want polished. Tokanga kanga ebintu nabiyitamu. Bakakusiba emirundi 4 mwena. Okitegedde? Bakusiba emirundi 4. You actually you're a criminal character. How will you tell your children that while I lived, I was incarcerated? Emirundi 4 mwena. Yes, I was a freedom fighter. Nekigaana bugaanyi. Bulaza. You think they will believe you? Why not? The records are there. You were in custody. Yes. 44 times. And we're talking about 44 times now, assuming that you have changed. Kubanga kyali mulamu ate kyetulwanyisa kikyaliwo. Waliwo emirala. Kati kiba kitegeeza emikisa gyongerako ugikola ki wegiri. Naddala mwene embeera gye tulabanga olutalo twali tumanyi bannaffe banalutwala mu maaso ate bagizeegize bugizigizi bwe batugenda kweddiza obuyinza. Yonna abantu babeera kuno ku mukutu mikwano gyo muyanga bigirwa akusinga amagezi bigirwa muleke wuliriza buwuliriza bigirwa akusomese. Tebamanyi nti nze mu byobufuzi kati nkusinga amagezi. Buuza lwaki? Ate ng'ogajje wa Simon. Kyogere kigambo. Ileza sigaira ule nacho omanyi obuuza nti ng'ate ogajja ileza sigaira. Nedda omanyi buli muntu abeera n'amagezi ge naye gasingaganako. Kusinga. Ati leeta political mathematics tulabeko wagakola. Nakulabula. Ejjinja nga nkusanze ayiwo resone nga tibigirwa. You are in the wrong position. Ng'oyambadde nuupu ogitukuba maaso ogituutuubya. You must accept nti bino byolaba kati nakusooka obiraba. Right or wrong?
wangamba so kati obuuza naye ogajjawa anti kakati kiri bweki bukadde nze oli bwandyamu olukwe tekitegeeza ati nze ndi mukyama kati ate nze yamanya nti ali kulyamu olukwe nga gwe tokimanyi ani aba alengedde ewala nze namanya nti ali kulyamu olukwe I think nawayise emyaka oba etaano I told you oba twali tumaze akalulu oba twali tetunakamu no nga mukagendamu olwo ekintu era iwe muyanga ogira ogayala ndikuja nebula moja oyina kuwulira wali wansuubiza nti jagenda nebula moja ati you are either with us ebula moja totoleyo kalulu I said I can't nanga nti sisiga kasigale wa nze nali nkola gwange tugenda okukamaliza nga fembi batukubira Bingiro, we have a common history together. You have refused to believe that. No, I believe it. I believe it. No, kwegamba. You see, question ya magezi. Politically, political mathematics. Oba ategera batategera eridi si nungi kugenda mu debate. Nungi. Bingiro nungi. Kubanga buli muntu because of examples for you. Abera waina amanyi geno obunafu. Nebyo nabiva mu magezi. Do you remember nti nina ku mukutu kuno show when nakushootinga mu interview nga nti Eastern Revolutionary Platform would not last. I have this show. It is still there. Nondembera kunga nti muyanga va ku byoliko jeno gye tuli yanguwako. You are telling me to go with you in. Wali okutta abantu omubabiro ng'obagambye nti region zino ne bannabyabufuzi buli muntu akwate region esinga okumuwulira okumutegeera ne bannabyabufuzi naye nti eyo modo eyinza obutano nti it's the best model. Yes. Era muyanga jangu in fact wali wampayo n'ekifo werabira era nakuwa n'ekifo nimuyanga jangu oyogerera ekintu simbula ekigere nzije njogerera ekintu nodda mu common man's party si kudda mu common man's party. Ekisooka Eastern Revolutionary Platform ekyaliwo eriruddawo era very soon ogenda kulabanga ekola operations zaayo. How? That's a contradiction. It is not. Why? Nti ebintu byonna byetwateeka ku waliwo ebintu byetwatuukako achievement zetwatuukako as Eastern Revolutionary Platform tetusobola kuzireka bulesi awo tulina ozibuulira abantu timba mukozi bwe muti musobola okutuuka. For example, twawandikira General Katumba Wamala ne tumulabula nti tugenda okwekalakaasa okw'amaanyi ennyo waaba tatereezeza luguudo lwe bayita Kampala Jinja Highway mu biseera ebyo lwali teruyitikamu. General Katumba Wamala nze kennyini eyatwala ebbaluwa eyo n'agirisiivinga n'ensaavinga ebbaluwa eyo local authorities zonna eziri ku kkubo eryo okuva eBweyogerere natandikira Mukono, chairman district RDC, mayor, member wa kopi paka Busia ku border. Just imagine. Bona member wa kopi we were receiving gamba ati luno luguudo tugenda tuggalawo mmwe baani fe aba Eastern Revolutionary Platform nga muli bameka fenna ati kati nabona ali mazo bafuula buli guna wanga kopi kyewali office gye natuukamu ne batawagira cause. Katumba Wamala yankubira essimu nagamba Mutabanyi ti baluwa nagirabye wadde wawandiise nga Jeno badde sikumayi naye baluwa nagikoze eki nanyinyonyola programu eri mu ministry ebadde tenakola ki tenateekebwa buteekebwa mu nkola nanga naye otuyambye okwongera okupushinga kubanga abakozi bannange nabo balabye pressure egenda okukola ki okwarayizinga noteeka within 2 weeks tractor byali biri ku kkubo kati mu mabiro ovuga
Go awandiika ekyo. Yes. Era ne copies nzirina. Baggala ebinnya. Mu mabiro ovuga. Naye baakalakatako obukalakasi. Kyonna kikiri. The real work of the road was not done. But at least nayo omanyi it is ekitegeeza possible. Okusavinga local government authorities zonna okuva emukono paka Busia. Wabasavinganga Eastern Revolution Platform. Yes. It took me 2 days. Which means was effective. Bw'omala n'okitunda. Kakati ne kibeeraawo. Ekyokubiri That's an achievement. Within wali owezezza omwaka within a year. Gwali tegulaba nakuwera. That was an achievement. Nange ekyo nkiraba. The road was fixed. Olwati luyitikamu ne tugaana naye tetuyinza kubeera basiru kutuuka kweno level. Enguudo ezitalina makulu ziri kiriya. Ate luno lusinga amakulu lubeeraawo. Nja kujjukiza n'ebirala. Naye kyembadde ngamba kiri bwe kiti. Amaloboozi nafunye mangi. Agagamba nti Eastern Revolutionary Platform gikubeko enfuufu. A demo operation. Waliwo abalowooza bwendowooza. Mayitirivu nnyo. Okuva abroad, diaspora, paka wano ku ground. Era njagala okutegeeza. Ogenda kugijja nga bagamba wagitunda. Tetundibwanga. Twali twetaaga legal drive. Fe abaali bagenda okwesimbawo. Twalinamu ekirowoozo. Eastern Revolutionary Platform esobola okufuuka ekibiina. Tugenda okutunulira ku mateeka nga bwe gali tebasobola tuwandiisa. The ideology is regional. It lacks national character. Amateeka gaffe tegakkiriza regional political parties. Oteeka okubeera ng'ekifaananyi ky'eggwanga kivaayo. Okitegedde? So amateeka ago agakugamba ekyo gaawukana nange yakugamba nga tewali tteeka nti tekisoboka nonnemerako nti tukikola. Ekyokubiri lwaki nali nkulemerako nti tukikole ekwegamba vibe ekyeyongere mabasooka mwandekera ekintu ne mukola kwakunenya tetuyinza kutomera butomera era iwazi jinja n'abaana ne mbagamba kino ekintu mwakitulekera nga mulowooza abaali bakyali mu nuupu nga mukyalaba mukozesa galubindi ezirabayo juice akyali mu nuupu temwagala ayogera na abali mwenaremu namu mulaba golodi ne bagamba zino outfit ebbiri tezitukolera. We need a political identity. Azibasoga mujje tuzimbe ekintu Simon ne mudde eno ku mizindalo gye Kampala ne mutulekera ekintu. So you believe that regionalizing Uganda's politics tekikola by law and by practice. Anti woba oli mu nkyukakyuka ezaagala okuleeta woba oli mu programu ezireeta enkyukakyuka mu ggwanga ekitakkirizibwa kyokola ekimenya amateeka gwe kyokola ki kyokola woba onaagitwala naye kasita oba odda mu mboozi ffe tuli bamenyi b'amateeka bamenye liri etteeka bakoze batya ebyekulemu tulina kyosobola gikolako era kyovula abaganda baffe abayimba oluyimba olwo tetuli bamenyi b'amateeka bamaliddewa. Naye ekyo oluyimba lubadde lukulu kubanga ne Dr. Besigye bw'aba ayogera kyeri atugamba we are not law breakers. Abantu abasinga obungi okwogera Dr. Besigye ganange mwendi twalowooza sorry to say nti gavumenti yano yeetaaga obuuma kyetwalowooza kati nga tulowooza nti mu bantu bonna abaali mu byobufuzi bino olinga amaze okuga nti kwota pini weetaaga ennyondo mu kuwagira knowledge ya Dr. Besigye nti nze ennyondo tetwali tubala buuma era dokita abakuba serious naafuna enkebete wano yalisese yali omunafu ekyammalangamu amaanyi tetwogera naye kyetaaga nabo obubeerewo nkebete nga lyaga ti yayogera olumu yakola nanga nti a violent rebellion can no longer work in Uganda. Nanga nti bano baba betulwanyisa bajja na mundu naffe ate bwe tuleeta emundu
tuba tufaanagana kyetujjawo wenakoma nemala kati dokita naye ekyobuuma akitya yali atya kutekinga risiki naye amanyiri ekuba etuufu naye risiki gye yali atya yagaana ate ng'akyogera publicly. That's why baga nti yali ateekateeka, like it has been said by some people. I've heard many people online saying ekimu ku bimufuna yali ateekateeka. Kati omusajja gwe twagamba leeta obuuma nga tukyali bavubuka tukyalimu amaanyi 20 years later n'agaana. 20 years later akirowoozaako atya? I don't believe it. Ku luno kirowoozebwa nti yakirowooleza ku modern warfare kuba kati enwana zakyuka world over. Eri enwana eyogamba mbu mwina eke wano 250 tezikola mukuba abali wali mwagenda ne eke bali nameka 27 ebyo tebikola kati mu dakiika 2 baba kumazeewo. weetaaga mmeka? Nibo otaba nazo kati tekinologi yaliwo, drone yemu ekimala. Tolaba emisinde gye batadde wali wali e Congo njiramu. Abakulu bali bombo mu barakisi bajjanjabwa. Sultani Makenga akubuzeeyo ebbombo. Naye just America yakola kaddiru katonotono nno ne Shekedi wali. Shekedi namugamba ngoberawo abayaya abo. Basibule banyama kusima ono lina civilian general singayogera yentegera yaba civilian eyebigenda baso si yabata agamba ngoberawo abayaya abo mweyo kolido yonna gwe wambewo okiwuliti kuba ojja kunyamba okukulaakulanyawo drone enoonya wali afande iko wapi? Yagenda n'abamyuka omanye afande wabeerawo babifunfu gwabalala okustrategizinga olutalo mwenda. Figiro, you need to advance from that policy. You know limiro abayayi bano bano abayayi olina oba kugenda mu parliament otamukutubuulire. No, mba njagala kusimplifyinga matter omuntu agitegeere mangu mbwenkebete mizayiro tebikyakola kakati ebyo. Naye kati M23 nga bwogitwala mu 1 man 1 vote musulayo. Naye kati yaziika ba senior officers 9 kade nanyini lutalo kenyini ali bombo ali mu ddwaliro ajjanjabwa kakati. So modern warfare naye wano modern warfare nti ennaku 2 tuba tuweddewo. Misaire eseke Iran wano okubawo mmeka weetaaga wano kuba kati wano bugamba nti uze kubisana na jjajja mu technology lunaku lumu n'ekitundu 2 oba okikutte. Kuba kitewali nti waliwo anti kakati basula drone 2 wali eriwa Masaka mechanized brigade Kasajjagiro nga tewaliyo kitambula. Waliwo lwe baatuyita ebigiro ekikutobeera. Omanyi mu obuzibu bwina temwagala Museveni government mugibeera wala. Waliwo lwe there was an exhibition kwali mwoleso kololo kutulagako byakulwanyisa Uganda byerina. Kati biwalaba ebyo biraba? Tebiriiraani wadde ensi eziriraanyeewo bikadde nnyo wadde n'eddakiika n'emu. Naye wabiraba? Nabiraba. Ebintu byali bingi. Anti atanayitayita yatenda nyina okufumba. Olaba ng'ebingi nga teginawunya. Sebo. Nafuna obugumu ku olwo ne bw'abayira. Anti obugumu ne bw'abayiraani ono tuyinza omutwala ewiiki. Tuyogeranga bintu ebyo seeka. Oli musajja muyivu. Ebyo bisoboka wano mu nnwana eyaffe eya wano. Uganda egenze Sudan. Awo wonna mukono. Okulwana kwe kutambula kilomita 4 olunaku. We are well stocked. We are well stocked. Kuba neighbor baffe.
kati wano njala We okutegeeza have spent heavily. kubanga America webende kuba Uganda erete emmeri emu n'egiteeka e Mombasa, not even Lake Victoria, wataina we connecting ila ku Lake Victoria, kasita emmeri docking e Mombasa nga focus eri Uganda ng'omanya agenze va ku biri bye batugamba emmeri eze ebyo biveeko Tuina abasajja batandise businayipa buli muntu omu bwekwese. ate ne bukola ki Uganda erina businayipa buli omu. ne bukuba drone. By the way, military strength is recognized by the whole continent. Even America knows that we are well stocked. Anti wakalwana nani? Olwana na level zo. Utalwa missile walulwanye. Utalwa drone. Goma nje kitegeeza ne bagamba goma ikonvoyi ya Gaddafi bwe yali efaanana. Bagiyuwayuwa. Muroka Gaddafi yali avuga jeje tanazivuga. Zizi oli amadi oliwo eyamalayo bazi kubale bazisesebula. Bana abasajja tuwalawe bakuba General Sulaiman. Yali General wa Iran yeyo. Yali kafulo mukola missile ezo nga Dr. Mulamba. Yali avuva terani ayingira eri ekyalo agenda kufaamu ye teyatuuka. Teyatuuka muganda wange. Naye yatuuka n'okuva mu mmotoka afubutuke mu ku misinde. Ate kiba gikyakwe ebikoze byabusi bate General Mulamba ofubutuka emisinde giba gikyakuyamba. Bonna bonna bye yali ali nabo bonna naye nga bakuba bali ku mmeeri. Nze ndi mugumu ku byendabako ne byempulira kubanga bigirwa kyota nakakasa ejjirye tulina ennaku zino amagye ga Uganda ge tulina sigeegali ag'abamenyi b'amateeka. Buli yalinga omubbi ku kyalo nti agende mu magye, buli asumbuwa ekyalo nti agende mu magye. We now have professional guys balina zi degree basomye amasomero g'ebyamagye ag'ensi zonna bazibaddemu. For example kati mukama wange CDF waffe yasomera abalwanyi basomera Sandhurst Military Academy. It's not a simple one. Kitegeeza bye basoma balina yabimanyi. Ye tayinza gamba jjajja twetaagamu kati iPhone wano yekola wa Samsung takola wa Tecno takola. Kati kanguulire Simon Muyanga Lutaya amaanyi g'amagye world of gali mu kutegeera kw'abana byabufuzi ne decision making z'abana byabufuzi ze bakola mu ensi g'emaanyi g'amagye. Tewaliwo magye galina maanyi nga bapolitician b'eggwanga eryo bye basalawo tebiri ku mutindo tekiriyo tebakulimba. Example egenda mu maaso e Iran. As simple as that. So olutalo lwa Iran olubalira mu bwongo bwa Trump. Olubalira eno Iran gwe balumbye. Obala gwe balumbye. So gwe balumbye asalawo ekika ky'olutalo. Gwe balumbye yatalina magezi kumanya titalina capacity kuhandlinga threat ejja. Nagambe kiba kibe tugenda tukubagane nabo. Tolina magezi ye kenyini gwe batandikirako. Kyali kinene. Nati first day. Tiyawangalayo wadde ensaawo tebanoonyeza nako teyeekukumye. At least bali baatugamba nga nti yeekukumye bagambye Saddam Hussein yeekukumye mu mpaka. Bafunvubira era gye baamujja. Bafunvubira bateekamu ebintu bingi okumugwako. Nayingira banka. Bateekamu ebintu bingi. Ne bamukukunulayo ng'ekirevu. Okiwulidde. Tekyayitako kiri. Naye kakati ssebo. So the strength of the army eva ku the capacity of the political wing, capacity yamwe mu decision making, capacity yamwe mu foreign policy. Olutalo terujja buzibu lutyo nti abasirikale bavumaganye otoluva mu policies. Kino tukanya nakyo. Kino tukole. Mu offices abasibi b'amatayi gye bakola ki gye babeera. Tulole
omugoberera aliwa destroy man of what is the country oyo waliwo omusajja oyo munnabajo omuvubuka omutwe oyo asiba mu byambalo by'amagye olunaku lwonna takyusa ku ngoye bamuwaana nga bwakyusiza eggwanga lyabwe oyo wa Burkina Faso akoledde ddala yakulaga nti amaanyi agatambuza ensi gali mbajje si bannabyabufuzi ate gwe modo yega nti bannabyabufuzi era eggwanga era lijja tuuka ekiseera era bannabyabufuzi bakomewo mu offices kubanga okulonda kujja kubeerawo naye olabye byakoze kyonna kyakoze you know his scores because ate bisobola okufa mu ddakiika emu eggwanga ebyobufuzi byalo eribanga bifu tosaganga n'ebyobufuzi kubanga policies ziva mu bannabyabufuzi ne zikkirira mu organizes ez'enjawulo okitegedde kakati ye yawamba as is now the chief politician munnabyabufuzi of that country is military kati azanya military politics musajja president omulamba tambula pisto zimweto endala eryoga nti waliwo abamukuuma ye azirina azeetimbi yenna yeetimbye muvubuka gomaji kitegeeza okukwata amadalaka ku myaka 32 sebo 34 tuyinza butajooga and the man is tough kati atereeza kino nakiri kati government modules teziba na accountability for some good time teziba na accountability okumala ekiseera ekigere naye bajja mukuba bakimusuuza ekyo sebo tekiri sustainable alina okuta ensonga z'ebyobufuzi zitambule anayinza omukuba bajja mukuba mu policies ebyo byonna jjajji yabirina wano Amini yabirina ebyo buli munnamagye akwata asooka kwekandaga n'alaga eggwanga nti taasoboke mugenda okulaba ajje mu uniform atandise okwambala amataayi n'essaati enjeru owulidde mugenda omulaba nga akubye esuuti musajja adda afande atambulira mu tanka oyo mulaba atambulira mu tanka n'oli owannankanyi wali owegine Muhammad Dumbuye bona batambulira mu tanka they are mentally mind. Bachina that mind. I want to believe that watugambe muhoozi ono abategekereyo okwo you know ekisanja kya Museveni ekya 2011 kyali anchored on militarizing the army. Ekyo yakyogera lunye n'akitambuza to modernize the army tugifuule eyo eyeddembe. Tetunafuna mukisa gubuuza ti ekisanja ekyo bwe kyaggwa ekyaddako wali okumibwa mu professionalizing amagye. Naye Museveni alabika ekyo kyo yakimala mu ndowooza ye. Ekyokuzimba eggye eggwanga eri professional yakimala kubanga eggye eggwanga n'etteeka lye baakola bannabyabufuzi eryabayitako lye mutayogerako. Waliwo etteeka lye baakola eppya erijja obuyinza obungi ku president ne libuza ku CDF. It was actually the last act gundi gye yakola Mbadi. Era bwamala ojjiwayo gihanding over gayise nungi bagiyita UPDF instrument oba biki gutabo gwali gunene nnyo oguli awo gwa peji nga 10 va ku size y'ogutabo ogende ku kirimu nagulaba. Obuyinza kati obwejja obusinga obungi buli ku CDF. Anti ebyo byonna that now is a professional army. Nze mpakanya ekya professionalism njiwakanya. UPDF it's a professional army njiwakanya n'ensonga zange. Professional army tugitestingira ku managinga transition, managinga political change. Mu Africa oba oyogera ku professional army ojja kwogera ku Nigeria. Era bwe twakyaza Goodluck Jonathan wali eri ku kitebe kyaffe
ekya Common Man's Party namubuuza mu amagye mugajja mutya mu byobufuzi by'e Nigeria because Nigeria efaanagana ne Uganda ebizibu. Mwafuna independence mu 60 twagifuna 62 ne mubeera n'ekkuwa esooka mu 66 naffe ne tubeera nayo. Eyaffe neddamu mu 71 eyamwe neddamu mu 75. 1980 it was the same. Kwegamba nabo bakafuna nga bakafuna 19 e Nigeria. But mu 99 bakirisolvinga. Kati omuntu yenna avudde mu box yakuba ekirayiro bafande ne bagirono. Era juzi wano wabaddewo weevu ya military coup mu West Africa eyaba abavuka betuva okwogerako baganda baffe. Agadumire Nigeria bamupikaapika naye awambe kubanga sitting president mukadde nnyo biki civilian kabisa. Yes, General Mulamba n'agamba we have passed that. Awo twayitawo. I am not ready to turn this country back. It will be another general, not me. Nagumira civilian authority ey'omusajja omukadde w'emyaka 8. That is a professional army. Naye ng'okyali mu byaffe wadde ebyaffe bya kibakanika naawe. Wano ne sergeant asituka n'agamba zikyagwe sijja mukubira saluti. Sergeant oyogera ng'ani? Sergeant. Mbadde nza tutuse ku ddaala nti kati civilian asobola okujja ne bamukubira saluti lwaki? Kubanga abaliyo mu magye kati bayivu. Kyeyongedde kwonooneka ate. Plus. Bano no balina zi degree. Bazirina naye olowooza bategeera ekiri awo. Let me give you an example. Like, you know Kulaiji? I know him very well. Kulaiji has a master's. Kati ate Kulaiji ate kakati bebalowooleza ddala nti civilian talina poloti wano. Byobufuzi bya wano. Kulaiji? He cannot. Amanyi Bible, amanyi constitution, amanyi politics. Yaliko ne political commission. Amanyi ebyenfuna. Amanyi economics. He has a master's mu byenfuna. Yes. Now, president, a soldier amanyi ebyenfuna, ategera economy. Tasobola kwonoona nga amanyi nti olutalo lutta economy. Kino ekyawano kirala. UPDF tujja gidiscussingako nga tufunye ku president omulala Simon. Nga Uganda efunye ku president omulala atava mu saako ezo. Oba ngambe muhooza ddemu atu exhibition yeeyo. Tukakase kye tulina. Tetugaana kubeera na bintu biyinza okubawa ebiri. But its applicability. Enkozesa yabyo eriki? Edifendinga regime eki? Edifendinga regime emu. Njagala Simon, nze era njagala okutegeeza. Bw'olirabira jjajja nga takyali mu political scene bw'ati. Ojja kujjukira ebigambo byange nti Bigiro wali mutuufu. Ojja kulaba indiscipline wano eya buli kika. Ey'amagye na buli muntu yenna. Wanaffe tugenda atabuka. You think our army can go back to that? Nkugambye. Towa viato. Kakini. Kankubuulire. Panda gali. Kati kankubuulire. Our army. Abo. Joji yabakwatiridde yekka. No. Okumisbehaving. The army is managed by a Sandhurst graduate. Wacha wewe. Leka dawe. So you have no faith in our military? Anti galiwo, but gali periodic. Ga kiseera kino. Our army can outlive Museveni. Simon. Yes, Nigeria fe. You know, you have not paid attention to this. Training y'abaana baffe kati abali mu magye tuyinza baga nti mulumbe ekintu. Kasita baga nti ba civilian basazeewo jjajja agende. I have the confidence. Bano abatiikinga obululu bano bw'oyagala okuŋŋamba. Tulina ku butambi. SM News Yuki. Omusikale w'e Nigeria oyinza omusanga atiikinga ekitundu ekisooka eky'emboozi eno. Kubanga Bigiro gyayagala okuntwala yerabidde nti nina abaana. Nedda zzebo. Katusooke tumulemu. Kaliziza talina abaana. Tukoma otuva gwe totya. Kyata abaana beba.